Abazigu balumbye abakozi ku ssundiro ly'amafuta erya Starbex erisangibwa ku kyalo Luswa mu ggombolola y'Emyanzi mu Kasanda District ne batematema abakozi baalyo bana omubadde abakuumi 2 sakati n'abatunda amafuta 2 ne bakuliita n'ensimbi obukadde 6 n'amasimu 2. Kati babasiŋŋaanye omuserikale omu yali ebweru owokubiri yali munda n'abakozi kati ono olumugaadinze n'ebweru bamenye mu jjenje kale okuyingira mu nyumba muli bonna ne babakuŋŋaanyiza omwo ne basobola okuba nga bakola nga bye baagala. Abakulembeze sakati n'abatuuze mu ggombolola y'Emyanzi balaze obueraliikirivu ku mbeera eno eguddewo ey'ebijambiya nga bagamba nti bandu banga batandise okubalumba olwo nate baagala okubaggyako ensimbi. Babatina babatemye ebiso babayisizza bubi babateeddwali baba naawo ne batulaawo nakukola nakumanya era ekiro ekyo mu bwangu wali tuliwala yantwala n'omuw'amatooti nga naye ayitawo gali ku ppiki naye ng'ayina ejjambiya ayina embata ayina ennyondo ayina akambe ayina n'effumu naye ng'ava naye kukola kiro tumukuba nitwala ku poliisi kati obubbi bbowa ne waffe mungi baagala mukuba obukuumi. Omuntu nayogera n'agamba ennaku 3 ne bagamba nekikiro ky'omutwalo omunako ne bakiwandika ne bakiteeka ne tugamba batutabawala bali muno ne boogenda okwogera ab'omu kitundu nga bagamba nedda baana nedda oyo ye mubi ne balumba abantu ne babatemera bumwanyi ne bagamba nedda nze nabatemya mwanze nabataza amagirita. Okusinziira ku ssentebe w'eggombolola y'Emyanzi Nywevu Alex Ntambazi ategeezezza nti kati obutemu bufuuse baana baliwo mu ggombolola sakati n'ebyalo ebisinga era nga bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'obumenyi bw'amateeka buno bulinnyibwa ku nfeete. Kimanyi bulungi nti obubbi buba bungi nnyo naye ate obubbi obuli mu kitundu kyaffe wano bwanjawulo kubanga bwetabikamu engeri y'ebijambiya. Kale ng'abakulembeze tuli beeraliikirivu nnyo olw'embeera eno era nkubira omulanga ebitongole ebyokwerinda DPC, RDC n'abakulembeze abalala tukwasize wamu tulabe ng'embeera eno tusobola okugirinnya ku nfeete. Asabye abakuumaddembe okukola okunoonyereza okwenkomeredde ku bantu bano abakoze obulumbaganyi buno. Ebijambiya bino byatandika naddala twafuna ekikangabwa nga omwami wa Kabaka amyuka Mituba 7 yalumbibwa Mukulu Sonko n'atemwatemwa ebijambiya. Tulowooza nti kinaakomaawo naye ate tulaba nga kigenze mu maaso kuba n'ababbi abalumbye leero bazze engeri ya bijambiya. Olw'ensonga eyo tulowooza nti abantu abo bava wala nnyo okusinziira ku butemu obukolebwa wano. Kakooza Zakaria Defense w'ekyalo Luswa ekibaddemu obulumbaganyi mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ategeezezza nti mu mwezi gwe gumu emabegako nate waliwo ab'ebijambiya abaliko amaka ge baalumba ne babatematema. Era n'emmanga awo mu nsonda waliwo bamenye ekisaakaate nga bajjako amataffaali mpolampola obutuli nga gunene ddala sikana akatuli ak'okuyitamu nga osooba obutuli nga gunene ddala taffaali bagamanyiridde amangi nnyo nga wagazi bulungi ne bagajjako nga tetumanyi bakozesezza budde ki obwo ate okumenya ebyo kubanga ate badde tumanyi oba bamenye nga bayingira oba abamu bafulumidde kubanga badde bagenda emmundu bagisudde wali ku petrol station bagisudde wali ku kkubo. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Wamala Region Rachel Kawala ategeezezza nti ababbi babbye obukadde 6 n'essimu wabula nga batandise dda okukola okunoonyereza. Kawala ayongeddeko n'ategeeza nti waliwo omukyalo omu yakwatiddwa poliisi abayambeko mu ngeri y'okunoonyereza.